enkuba ate nno leero oba kale kale naye waliwo wejjula wano wonna eri classes nezifladinga nekiba mmeesa era obwedda leero tusaba ireme kutonnya nnyo kubanga tumanyi mujja. Tusonyiwe mushuukiddemu time embi naffe tusanise okubalaba ssebo. Enkuba kyekukola enkuba ate nno leero oba kale kale naye waliwo wejjula wano wonna eri classes nezifladinga nekiba mmeesa era obwedda leero tusaba ireme kutonnya nnyo kubanga tumanyi mujja naye nga si kyangu naye nga weetuli. Aliko SB Media tugusa ensonga tuli ku Nuwazak awa Madam Angel tubadde twewuliziganyizaako tuludde okwewuliza nnyo obadde otukyaye ennaku zino naye twafunye ka message kojjo twasanyuse nnyo okulaba nti ogenda kujja n'emikwano gyaffe gino gyonna okutulabako. Bano bagenyi bo era ngenda bakwanjulira tusooke twetereezeemu then bakwanjulire. SB Media tugusa ensonga tugenda kutuulirawo munda tujja kwenyiga tujja kujyamu tewali wootajja tujja kujyamu kuba ekirungi muzze kulaba abaana saabala mujja kutuula mu baana balala naye ng'era tujja kujyamu tubyetegekedde wabweru we twandibadde tutegesa awalungi enkuba yatataaganyiza so ne tulemerera ku butebe nga luli watwala wabweru twetegeke naye kanyira mbuuzako ku abagenyi baffe ntandikire kwaliwa sasa okulaba boss kale nango basanga tuli ku Nuwazak mubale kutulaba kale naffe tuli basanyufu okujja waniino tuzze tuyambeko ku batalina mwengaba ffe nga ba Rahma Pinky kunga tuyitidde mu group ya Girl Child Project nga bagiteekawo okuyamba abeetaaga nga balina bye beetaaga kati nga tusazeewo nti ku lunaku luno olunaku lw'abamaama nti tubaddizeeko akatono ke tulina nabo basobole okubeerawo beeyagale nga baba batalina busobozi. Rahma yaliwa Rahma tweyanziza tuweddeyo oli wabachajja bonna bachajja waliwo abachajja naye era si bangi. katubalindendako ko nga batereeza nawali eri waliwo side zeri bali mu kutereeza nga tugenda kubanga tutuula oba nga tukwasaganyiza ensonga zino. SB Media tugusa ensonga leero nkoledde mu Gambutusi ndowooza embeera ogiraba eri wano ku Nuwazak wewena wenna ali eyo abaana bano balowoozeeko Nuwazak girowoozeeko kuba enkuba weetonnya kifuuka ekirala nabo okuyingira wennyini amazzi gasalako naye saa esenzeka nga yeekweka omugenyi saa esenzeka
njagala kubanjulira madamu ono yaŋŋamba dda nti woliba ogenda kunuwazaaka tondeka naye ku nsonga z'abaana bano tusanze okulaba omugenyi kale nange nsanyusa okunkyaza omutunulira bw'otyo oyinza okulowooza oba akola mu nnyonyi kitiibwa kya mukama wano bulijjo wombuuza oŋŋamba kunuwazaaka ndi blessed nnyo ndi wa mukisa okuba nga ntuuseeko mu kifo kino abaana bano banjawulo era bali special nnyo nesunza oba sisinkana bannaaye simanyi naye nga buli muzadde alina omwana ali mu mbeera ng'eno mu butuufu yandibadde yeetaaga support n'omwana kennyini yandibadde yeetaaga support so ndi musanyufu weebale ddala kutuleeta tweyanziza maama leero mpisa n'oweewange naffe tulina maasawo program ebeera nga Simba Home tulabire ku baana batalina busobozi so ensonga eno tulina okubeera nga tugibeeramu nnyo SBF Media tugusa ensonga tutegeke then tugende mu maaso Aliko SBF Media tugusa ensonga ngamayo nti leero lunaku lukulu toyanziza group yaffe eyatweyunzeeko nabadde ndi nga bagwira kasimu nga nti tutwaleko ku Nuwazaaka tucelebratinge nabo olunaku luno naawe tukwebaza okutukkiriza ne tubeerawo olunaku lwa leero obulamu bwoli butya obulamu si bubi mukama atukuumye wadde ngera we tubeerawo nti eva tubeera ne challenges nti buli wojja osanga faces empya naye nga ffe weetuli abaana balamu mukama atuyambye n'abakuuma ne challenges zaffe naye ate ne tuba nga at least bakyalina smile ku bo kubanga lwe wakoma okujja ndowooza oli gwe wasangawo ng'omupya tuddewo aba asobola okusmilingako n'afaanana atyo oyo gwe basuula ku ekisubi mu ddwaliro taata we gwe yalekaawo ne yeefuula ng'ali ku ssimu n'atambula for sure yajja nga tetumanyi tunaamugjayo naye tuddewo tulaba nti alinako ka smile tuddamu amaanyi naye ate okuva wakoma okujja ndowooza waliwo abaana abasukka ne 10 tutandikireko waliwo gwe nnengera ono omwami ono tanaakuweza mwezi mwami ono alina challenge because apart from nti talina mikono naye ate mukama yamublessinga he's a lovely boy asobola okuliisa ebigere bye asobola obiwandiisa era we think he can be better naye nga agenda ku operation nga 14 guno omwezi because yakula nga ayina private parts za mirundi 2 kisoboka nali nkiwulira buwulizi naye kati nkiyina ewange era tuli mu contribution ya ina ebitundu by'obutonde bibiri ekyabakazi n'ekyabasajja nga byonna bifunctioning that's where the problem is so kati balina okusooka omukebera dokita yatugaye tulina omutwala bamukebere basooke bazuule nti alina kuba kuba bayinza okujjako ekyomukazi n'akeera n'amera ebbeere so they have to first check him bazuule wadde amanya bamuwaga musajja because afaanana abasajja but private parts alina 2 ate nga ffe mu ndaba yaffe tulanga eyo abakazi erimu active katukyeyanjula tusaba gurupu eyo abagenyi baffe batweyungeko nga otulambuza abaana kuba
nabo balaba bulabi tebabamanyi. Pinki jangu ne n'abalala katusobola tumubuuzeeko ono nno gwegwemu ku mutwe omukulu. Amiina tusanyusa okulaba nnyabo. Basanga. Soko tubuuzeeko ku SB4 Media. Balabi ba SB4 Media mwenna muli mutya obulamu bugamba ki amanya nze Rahma Pinki. Yes, ngele ensonga lwaki tuze wano leero tuze kulaba kwabo abaana abatasobola kukola ebimu ku ffe bye tusobola okukola and nze ensonga enkulu nti omutima gwange gulumirirwa nnyo abaana we bati so wenda abantu waliyo omwana aliye atasobola kukola ate nze kyensobola kukola mba ngamba at least wemba nina kino leka nzijjeko nkidividingemu wakati at least ye muwe kuba ate nze kyensobola okukola ye tasobola kikola. Yes. Tusobola twanyula ku timu Jose nayo. Team yange bana bali mu Girl Child Foundation and I'm the CEO Girl Child Foundation. So nina team yange bembera nabo nti wemba nawe ndaga nga tulina bana betugenza okulaba ntambula nabo obutatambula nzika ne basobola okubeerawo ne bangayidinga ne tugenda tulaba abana embeera gye bayitamu so that we can inspire other people out there ne baba balabye abaana we but at least nabo baba basobola okujja ne baba kyonna kye balina. Okay, tweyanziza nnyo. Tweyongiddeko nga ono babayita Madam Angel. Oh, Madam Angel, nice to meet you. Era Madam Angel akweyanjulidde tusanawo omuntu omweyanjulidde. Nange ngera wakugambye nze Nakato Angela ate nga ndi Nalongo. So gemanya gange nze director w'ekifo kino ono ye next wange wembasiri mu kifo kino omukyalo ono yakulutu Jennifer yakiraninga wembasiriwo enyaba. Waliwo kiwali atazo kumubuuza before nga tunalambula ku baana? Kyenebuuza nti abaana bano babaleeta nga babajja ku bazadde baabwe oba omusanga out there n'ogamba ko omugyeyo omuleete wano? Waliwo abajja nga bazadde be babaleese ng'era omuzadde wa mwagala abeereko ne kyeyeyongerako kuba tubasomesa. Waliwo abajja nga ffe batulagiridde kati waliwo abamu nga churches zibaleeta nti waliwo omwana gwe basudde mu church gundi Angel jangu oyambe. Tuyina be batusuulira ku gate, tuyina be baleka mu malwaliro, you know. So baana tuyina abebika bingi ebyenjawulo engeri gye bajjamu because waliwo atalina na next of kin nga ne waafa leero ffe tulina okumanya nti where can we bury this child. Whereas tuyina abamu nga ba parents gye bali nga bafaayo ate ne tubeera n'abalala nga ba parents ati nga babula waffe nga ye parent we yagamba oyo yamanyi gwe ng'olabirira abaabala walifa olimu mpa like nga they don't care. Naye nga tulina n'abazadde bambi nga bafaayo ng'era w'omukubira akasimu nti omwana w'omulwadde oba kino ajja n'akuyamba lwakuba aba ayagala omwana ono ajje ate abeereko mu banne n'okuyiga ekintu ekyenjawulo. Okay, Madam Pinki ndowooza wooli we watuufu. Kituufu oli muyimbi, oli teacher, oli musuubuzi. Ndi muyimbi and I sing inspiration and advocating music. Abakyala abali wabweru like abakyala wemba ndabe nga waliwo ekituuka ku mukyala ekintu kyonna kinnuma maybe nina omutima omunafu nti wendaba omuntu yenna abonaabona mba nnumwa so mba njagala at least wabanga ndabye omukyala abonaabona nga sobola muyamba ngendeyo muyambe at least I'll write down a song nyimbe at least wanaaluwulira kimukwateko amanye nti wakola ki nti waliyo amugumya waliwo alaba byayitamu. Yes. Okay, Madam Angel, tusaba otwanjulire nga tulina omukyalo ono kuba gwe mutwe mukulu ogutulese olunaku olwaleero. Ono tugambye ono kunnyonnyodde ebizibu by'ayina naye guno omwezi tugenda for operation ye tukkiriza nti gunaatuukira ku lunaku olwo tujja kuba tuwezezza ssente ze twagala n'ezigenda otuyambako operation na buli kimu but already doctor yatuwadde olunaku so tusimbula nga 14 16 ba mu operating. Tulabe. Before Rahma wategera otya Noah's Ark? Noah's Ark nina media zenda bezenjawulo so kati ndaba abantu abamu bankubira ne bangamba Rahma twakulabye ng'okola kino kati nga on my birthday naliko ku St Teresa wali abaana abato be basuulawo obusuuzi so twakuba omuntu ankubira nangana kulaba ng'okola kino naye waliwo ne bano we bati ne we bati so bayamba we kati nali oli yakubira mami wange so mami nankubira nanga Rahma bangambye ekifo bwe kinewe kiti okiwandowooza ki because nze CEO wa Girl Child Foundation so nambuuza gwe okirowoozaako ki ne mubuuza ne mugamba bakugambye abaana bali mu mbeera kinagezaako okunyinyonnyola and kastanze mpulira nti waliwo omwana eyeetaaga ne mugamba we tunaba tufunye ekisoboka ekineetaagisa tujja genda tulambule ku baana abo. Gawukyali bakola ki?
nga we tuzze wano nti tujja ne tulaba nti ono omwana munaye yeetaaga okuyambibwa ne tuddeyo ne twegeyamu nga tiimu ne tugamba munaye katufune ekitini kye tulina at least tuwa abo abeetaaga okusinga ffe. Yes. Okay, kirungi nnyo. Tudde mu kulambula. Tulage faces empya cause abasinga faces ezisinga tuzimanyi. Nyonnyola nze ngamba kupointingirako kuba katono kijjamu angwira nga. She has autism. That one has she's autistic. So she cannot like know that it is time for her to urinate, to pass a stool. Like affecting nnyo wansi kati muli kimu kiyitamu. Kati we have to make sure that she has a pump on her. Noyo mupya. She's also autistic. Ate yali hyper olusa akuba abaana tategeera byakola. She runs out of the class, but at times when she's down she can sit with the team as she is right. Just that, yeah. She was connected through the local council LC1 that referred the mother to this place. Okay. Waliwo ono. Raba mapinki ndozo abaana balaba. Yeah. At all. That one she's hemiplegic, attained autism. Katiga ye sometimes she can hold a jerry can. Yeah, she likes a lot fetching water. Though one side is affected, the one leg and one arm is affected, she uses the normal ones to hold things. Ate yanyumira nnyo okuzanya na banne. Even her, she was being referred through the media to Noah's Ark. Okay. The other side? That one has also autism. Ate ye Bambi anyumira nnyo okuzanya, and the most words he has in him is tata, uncle. So he loves just calling people like that. Okay, to request before media tuguse ensonga waliwo oyo. Oyo aina CP. Ate CPA, it is together with the autism. He cannot do anything for himself. Naye together like okulaba nti ye naye akole ki ayimiriremu because his legs are not affected. At least we can make him to take some few steps other than him being just seated in one place. We try to give him exercises. Naye mama we naye like she got like pregnancy, the man like ran away from her. Nazalo oyo mwana ate sometimes she wants to do some work for herself to get something income generating activity yakola naye tasobola like kola ekintu ekyo alongside the kid kubanga okubeera galabirira n'omwana ate she has to run the business also, so she brought the child here to be kept so that she can do something for herself. Okay, thank you. Waliwo oli. Madam Angel oyo. That one, he has a parent. Aina CP just makes his legs weak. Ali has floppy. Nayenga tatambula bulungi. So it is our role now to see that he can walks very well. We give him exercises, but aina bazadde. Okay. Waliwo engabanja bapya. Oyo aina spina bifida. She was operated. Yafuna wano like on the waist, but during the operation, children when they are operated gabaina spina bifida, sometimes the organs get affected. Kati ye naye her stool and the urine just flows. Tuina okumanya nti naye abeera full 24 hours ali mu pampa. Okay. Waliwo atoli. Oyo naye mupya. So for him, it is just that affected his appearance. Just nayenga like asobola kutegeera nti bampise. Naye we brought him just to be with other ayogera. Okay. Waliwo atoli. Oyo, he's a first-born child, single mother. But she was abandoned by the husband. She was connected by another parent whose child is here.
after meeting at somewhere where they were working together. So the mother came crying that she cannot help herself to run whatever she wants for her income, sustaining herself and the child, because that child needs much care, because a child muto nnyo, but she just wanted that space yena afune kyakola when the child is under our hands. Kukyendabye abapya boba wacha baweddeyo baba wacha bali ate bali abe basatu. The boy, the other tall boy, the big one, in short-sightedness, at myopia that affected him. So sometimes his minds he runs short of ideas. His thinking goes short. But sometimes when the senses come back, ategera bulungi n'okusoma soma. So we want just to make sure that he gets hands training, any skill that he can help him to. The specs is sobola oyamba amaso because of his short-sightedness. Actually, we are going to visit the hospital, any nearby hospital. Then we see how we can help him with the. Okay, Madam Angel, bana bape bana bavuddewa. Abapya abasinga kati kidipendinga waliwo abamu abatula ku media through you gwotuleetedde bangi abazadde bangi kyendabye abamu abasinga abali ku byeyo balina abaana ba bulemu kyensinza okulaba kuba at least now like 50%. Ndi eno ndi mukyeyo biki lwakwata abalala wamala nga closing essimu ng'amaze okulaba nti okipiikinze omwana omujje naleka omwana wange mukyalo bamubonyabonya omuleeta ng'olumu asirika abalala ne bakontinuinga okuyamba. Then abalala kati ngono wenga nti poliisi LC yamutujunzeeko oligalo bali naye bamu abusing nga ali kubizinga akute ku matama. So abalala batukubira nti tumanyo elabirira abaana abalema ddala poliisi ne ba chairman b'ebitundu ate ng'olumu tojjagala kati ngono omwana kesi ye natusese webangambye basoose okuba nga banjijjeko essimu naye bagenza okunnyonnyola abuse ezayitamu nga tosobola ggaana. Era namugaye nkyenkwesaba ekintu ekyo bakirigula omufaliso ne blanket jajjirako because abalala bamukuleetera nga talina wadde lugoye nga byayambadde waali. Era nagaye chairman lwakiri weekwate muleete omufaliso n'essuuka gy'anaasulako ebirala n'ayiiya engeri gye tumalako. So bwe tutyo tufuna abaana mu ngeri eyo. Okay, tweyanziza Madam Pinky. Embeero gyabye eri wano. Njilaba kati, what I want to ask, abazadde abamu ababaleeta batekinga sometime ne bakubira ne bakuweereza ku buyambi bw'abaana be baba baleese oba bwamukuwa full stop taddamu kuwa. Waliwo abafaayo ngerawe nakigambye ng'oli ne wamukubira essimu ayimukirawo naye aba talina lwakiri agamba Myenjo olabye 5 ze ntaddeko olabye omutwalo n'omulala gw'ogamba nti buli ttaamu ojja kumpayo wadde emitwalo 2 n'agasobola okugakuwa n'omulala n'akugamba nti nze siina ng'ate olumu yakusuubiza nti ajja kukuwa wamugambako naganga oyamba abalala owange gw'otayambe kati ate baayiga okuva SB4 yampa oli twakulaba oyamba oli owa SB4 ate abala SB4 bamukubira abasindika naye wange agenda okukubira akunnyonnyola omuganda we yiiyayo kasente ng'oli kwe twalaba kugundi wamuyamba tasasudde n'omubuuza kati naamalako nti alina abakozi 18 nina obbasasula emisaala. You know, abana balina ikale nayiiya mami naye kamala omuku abanga agambye weebale mukama weebale kasita mukkiriza ng'abalala tebafaayo. But the rest of continuing n'omujjukiza n'afunayo kyafunye n'akuweereza abalala visiting de neetuuka n'obakubira ne bajja ne balaba abaana baabwe ate abalala bo nga tebibakwatako abalala nga bakyusa n'ennamba completely. Okay, twebaze mami olw'okukkiriza okujja wano. Ye mami wange mwebaza nnyo because weyambuza olunaku lwenjagala okujja olaba abaana bano ne mugamba njagala Women's Day. She was very happy because nalonda olunaku lw'aba mama and she was not even like so eager to know the reason as to why nonze lunaku lw'aba mama. But I think singa nange mama wange teyandabirira oba singa yanzijjamu oba singa yakola ki singa siriwo right now yensonga lwaki olunaku luno nduwanya ekitiibwa and then yensonga lwaki lwe nalonda okujja okulaba abaana bano. Yes, era nebaza nnyo mami wange n'abantu abalala babadde behind my support. Nira mami wange bamuyita mami Salma, she was there to give me courage. Nangamba gendayo, okay, she's there for me to encourage me in some stuff. Wali okuambererawo in everything. Thank you very much. Tosata ngujwerako ku team eno tuge nga tubabuzaako mpola mpola team tutandike ku mukulu ono.
Ko twanjulire team. Ono bamwita Alex, member wa Girl Child Foundation. Yes. Nende kwaddako. Ono bamwita Arthur, naye ali part of the Girl Child Foundation. And then oli bamwita Bastu, naye ali part of the Girl Child Foundation, naye member. No yaddako bamwita Mariam, she's also part of us. Then oli yaddako bamwita Asha, she's my PS, my personal secretary mu Girl Child Foundation. And then oli yaddako bamwita Elvis wa public relations, naye PR wange. And then this one bamwita Shatra, she's part of the founders and directors of the Girl Child Foundation. Okay. Loza tugende ddala ku mulamwa ku lwaki tuli wano. Yes. Omulamwa ensonga enkulu lwaki tuli wano tuze kulaba abaana bano. Omulamwa omukulu tuze kulaba abaana bano kubalaba embeera gye balimu. Nze I came back okuva ku ssomero nakamala form 6 nakomya olwakubiri. Babadde bannize nzije tulabe kye tukwasaganya nga wendi era ne tufuna ekitono kye tulina tuleetera abaana bano at least wemba nanywedde sukaali nga nanywedde chai nga limu jiko za sukaali 2 at least nentolako nenywemu at least n'omukuba nasobola okunywa. Yes era nze zimu ku nsonga lwaki tuli wano tuze tubawe ekyo kye tulina. Form 6 wabuke ebibiina bimeka? Nabuke ebibiina 3. Zembade nkwasimya wano wabuke ebibiina 3? Nabuke ebibiina 3. Yes. Okay, toyanziza nnyo SBF Media tugusa ensonga. Tugenda tusunule motoka, egenda kujja parking wano. Fugamba tulina celebrate simanyi. Tugenda tugisumula akageri embeera kerimu enkuba ndowooza tugenda wali ku motoka. Okay, tukulembere nga tugenda ku motoka. SBF Media tugusa ensonga toyanziza nnyo tiimu yaffe eno ya Girl Child Foundation olw'okutufisizaawo akadde. Toyanziza gwe wenna eyasharinga akatambi kano kubanga katukate ku baganda baffe wano okukalaba nabo ne basalawo okujjakoko wano. Toyanziza nnyo abafollowinga, toyanziza nnyo abakomentinga, toyanziza nnyo ate naawe bacontributinga ku nsonga eno. Ensonga eno ensula ku mutima sitereera. Mbere nga mbalowoozaako naye neŋŋamba kingasa kyo kugendayo obugenzi nga sina kyemba twalidde senva tugezaako beera nga tusakaasaka yo ekifo kino kituuseewa ku nsonga ziri. Tusasula era ne wenjogerera twawaddeyo last week naye ku 5 twawaddeyo emu 6 ne receipt njina asobola ogikuwaako. So it's very challenging because era ya complaining nze kati oli kuki ddala toziwezeza sente ne mugaaga amazima. Ekyanyambye nti yazze naye nga lunaku lwankuba kati nange neneekwasa tyolaba enkuba etutawanya uyo batusaba $2,200,000 otuteeramu agagoma like gafulumye nga amazzi kati ogamba byattaka sente zikyaganye biki so naabanga mu kifo ky'okuyomba ennyo yalabye ate naye kye tuyitamu naye nga naye already balance wamwetaaga. Okay, okwongera okujjukiza nti wano we tuli Madamu Enja pangisa opangisa naffe twagala oba kye tusaba yeddizeewo gwali eyo kirowoozeeko so okuta ku simu yaffe ku screen tubanga tumukwasaganyizaako mu mbeera yonna. Pozi ekirala abaana batugamana bagenda ku operation biru yani agisasula biru ffe tulina okarenga mpozi abamungattako nabo bansuubiza nti bajja kumpaako half because it's an organization eri wabweru eyansaba nnyamba omwana ono. Waliwo omukyala ali mu America yanga nkwegayiridde nina omwana bwati naye genda omuyamba naye ate naye okuntuma yali tamanyi nti omwana alina embeera bweti kati nga maama ye atyo bagamba maama yamala kutuuka wano n'akiŋŋamba nenkubira omukyala ne muweereza ebifaananyi by'omwana na buli kimu nanga tebabiŋŋamba nze oyo sandi muyambye ne mugamba naye kati wasazeewo n'oyamba so let's go to the details ne tugenda ne tufuna omusawo ne tukola buli kimu ne mugamba naye kati omanyi balamudde sente bweziti otuyambye otya because kati nze sijja kikwata nzekka welaza ate saagala omwana ono akule atandika okutegeera kikyali. This is the right age eya 4 years okubeera nga bamuoperatinga. So nenjogera n'abazadde be bo ne bagamba mami kyosalawo kyonna kwaffe twagala mwana waffe kuba bulungi. So oli omukyala we baatulamulidde $1,480,000 nakkiriza nagamba enjo nja kuwaako half kanziyiiye because nze nakuwa omwana naawe onoonye ekitundu tulabe nti omwana operatingibwa. Okay, mbadde neeraliikiriddemu SBF Media tugusa ensonga mami jangu ono nno bamuyita mama
mukwano gwo bulijjo omumbuuza bulijjo mukubuuzisa ebbanga eriwera for sure I'm happy okulaba mu kifo kino otubeera yangamba omukyalo oyo muzira ye muzira yagamba gwe muzira nze muzira yebala okukyogera naye nga nze nkwagalidde ebbanga ojjeko wano nebaza mukama akuleese at least omwami aze emirundi mingi nga takuleeta ne tumukubanja ne tumubanja so aba leero akusitudde n'akuleeta naye mwebaza okutuleetera omukyalo ono mwebale kujja mu kifo kino just it has been my dream okulabako ng'ozze okulaba ku baana akoze olunaku lwankuba njagala olumu mukama akuleete ng'osobola okubaliisaako otuuleko nabo that's what I want because omutima gwendaba oyina ku TV gwagala abaana bange bano babu. You know, I'm too emotional when it comes to children, and njagala kwebaza bana abaana abantu abali eyo tebamanyi kiki kyetaagisa okubalabirira okubaliisa weebale nnyo bannaye Katonda akikubalire abalala babagobera bweru batono nnyo n'omuntu okujja okukyala wano alaba ng'okukwata ku mwana ono you know that balimu okwenyinyala naye weebale munnaye Katonda akikubalire bannaye n'aba babeeramu abasomesa ne babagira baana bano tebasobola oluusi kweyamba bulungi wasanze waakolera bambi weebale nnyo weebayire ddala simanyi nakumanya naye nsaba Katonda akugaggawaze akikubalire bannanga akikubalire kubanga Bayibuli egamba nti no ani yalabanga sina kyakwebika nampa ekyokwebika ani yanambula nga ndi mukomera nti we munaakolera we mutyo abo abatalina buyambi naye Katonda ajja tujjukira nawe waakujjukire bannaye weebale era ffe nze n'omwami wange kye tunaaba tusobodde tugenda kubanga tuzimba home very soon yenna anaaba ng'onoobanga ozitowereddwako sayidi emu nga naffe tukwatirako eno bannanga abali eyo muyambeko ku Madam Angel mujje kuno akumulambule ku baana bano they are so good balungi I don't know what to say. I'm so emotional but tokaba yakaba ate wakaba nange nkaaba nange okay toyanza nnyo toyanzege side eri bwe bubaka okuva mu Gauchard Foundation Pinky naye atulimbye mu senior 6 mama omwaka kirasi kyono owulidde baga yabuuse classes so onoza tuyinza okkiriziraawo kuba for sure ngera wogambye nti S1 twandisuubiddeyo mama omwaka kirasi ki ono baby nyo P7 nange ndabira ddala ayinza okubeera nga atulimbyemu naye nga tutwaleko tukire wamu timu yonna yali baddejja tulaba bannange timu mujje I'm so surprised okulaba nga gino misaayi mito nejjusa neŋŋamba bannakula mangu neŋŋamba singa nzirayo emyaka gy'abano basista bange babrother bange nange naye badde nkola ekintu nga kino naye enkuze enkaddiye ndabira ddala nga emyaka gimpiseeko naye n'obukadde bwange kangezeeko okukola Pinky toyanza nnyo baka twanjulira obubaka no baka buno abufunye neŋŋamba kambuleetera abaana ba Noah's Ark at least ekitini kye mba nsobodde bakikwasaganya nabo at least babeeko na kyebeekolerawo ku ebitini bye tuba tubaleetedde betweyanzize mukama akuddizeewo amiina mukama abagaziize amiina tiimu yonna mukama agigaziize amiina gwe wenna awaddeyo oba obudde bwo oba kitono ky'owaddeyo olunaku luno okubeera nga lubeerawo banange tweyanziza nnyo amiina Madam Angel simanyi kyakwogera naye tweyanziza tiimu yonna tweyanziza tweyanzeege mukama abaddizeewo buli akutte
n'ateekamu n'obudde bwo bw'ospeninze okujja wano mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abawa omukisa. Amina. Tweyanziza nnyo tweyanze SB4 Media tuggusa ensonga naawe gwali eyo kikakatako okukolanga tiimu eno weekoze okugaba teri muntu agaggawala lwa kugaba Madam Angel waliwo weddeko muntu agaggwa ayavuwadde lwa kugaba teri muntu ayavuwala lwa kugaba ate era tolinda kuweza olyoka ogabe tola katono koolina ogabire oyo atalina ate era togaba ng'osuubirayo okuddiza Kituufu. gaba ng'okijja ku ntobo ya mutima gwo so gwe wena wenna ali eyo alabye akatambi kano ojja kusooka onneebalize ttiimu eno ogyebaze ate era naawe kikakatako okolenga ttiimu eno. Abaana bano bangi weebuuza ekyokulya bakijjawa ekikunywa bakijjawa ebyokukozesa babijjawa so bw'okwatibwako simu eri ku screen yo naawe osobola okujja leero tuze ne ttiimu eno enkyo osogamba nti atuddeyo nange tweyanzanya abatubeereddewo mu mbeera yonna Madam Angel tubazi ku bantu batubeereddewo mu mbeera yonna okuva wennabeeyungako okuva watweyungako nina abakyala abayimiridde wamu nange okuva wewasookera ddala okujja wano nina abatuwa eddagala nina agamba nze buli mwezi ngenda kuwaayo ssente bweziti ate n'akimaintaininga nina abeeraawo kati nga ne jo waliwo yagambye kankuweerezeeyo 10 ofune abaana kye banaalya ku Women's Day like nina bamaama bangi abali wabweru eyo abayimiridde wamu naffe ate ne mukyala Brenda Beauty World ow'e Kampala oyo simanyi kyakwogera waabu bebi bulinga obulabe bwebase wali bo buli kanaku bulina okunywa amata lwa mukyala oyo era yatusuubiza nti agenda tuwa n'ente agiteeke wano yampaddeyo abawala 2 volunteers yajja basasulanga kunnyamba kuliisa bubbebi buli kuba kusaawa y'okulya wojja wano kiba kika naye yangambye Angel nze kankuweyo abawala 2 nja basasulanga so omukyalo oyo mwebaza nnyo na buli muntu yenna sigenda kumentioninga mannya ne buli muntu yenna yeewaayo olwa Noah's Ark weebale nnyo weebalire ddala nawe SB4 Media weebale wadde abaana batuweereza bangi naye n'obuyambi bujja so tusomba abalala tweyanze tuzoyita abalala bajjudde sooke tulekekaawo abaana bo gamba omuntu ali eyo abaana bo tusooke tulekeraawo tusooke tulaye nti at least ate bonna balina ebirungi bye beetaaga okuba nabyo tulina emisaala balina emmere ekifo tukisasudde basula tebaatugobe kuba kijja tuswala nga batugoba ng'abaana tetulina we tubateeka so omulamba nga gottako ogwo ngufaako nnyo ngulumiriza mbeegayidde muyimirire nange tulabe ntusasula ettaka lino liggweyo twagala n'okuzimba drainage eno amazzi leero ogalabye really it's too much ate nga leero olabye bitono kuba ligayingidde ne mu classes nga wano wonna floodinze so tukoowoola abasobola otuyamba omuzimbi yatusabye miliyoni 2.4 bagule ebigoma tulabe engeri gye gafuluma okugenda abweru byonna bikyatulinze so yenna asobola otuyamba tweyanziza obuyambi obwo okay tweyanziza nnyo Pinky obubaka obusembayo bw'okugamba muntu ali eyo Kyenyinza ogamba omuntu wali eyo naddala nga mu mbeera eno gye tulimu bw'oba oli eyo nga you can do anything eri abaana bano n'oba olinamu endowooza ey'okubiri tokiwa ndowooza yakubiri kopa ennamba eri ku screen yo kuba essimu osobola okutuusa kyonna ky'olina eri abaana bano kubanga w'oyamba ne Mukama akuyamba wojjukira omuntu ali mu mbeera embi naye obeera mu buzibu Mukama nawe ajja kujjukira otugambe nti oli muyimbi kati ayagala music ayagala music wange YouTube channel yange Rahma Pinky wonna platforms zange zonna onoonyeza ku Rahma Pinky yes tuwe yakayimba jakawereza mama wange kuba because it's a Women's Day emezi mwenda nga mingi nga ndi mulubuto mama mingi emisana obulumi obungi bwe wayitamu mami kwasaneka yaja wampa everyday n'okusoma bwendwala you suffer all the days abamu embuto bazijjamu mwabosho nabo bazawa balala bazarwa babalekawo ku kasasiro gye basula watoba nange mami mbuli kyokola ng'okolela nze mami. Thank you so much. Nange njagala kuyimba akayimba ka taata akajjajja ndakuyimba akayimba kajjajja era nsaba bakyuseemu batuweeyo jjajjazidde kubanga ffe abamu twagala nnyo bajjajja baffe batuweeyo jjajjazidde kuba jjajja omuziki mama jja tuweeyo obubaka obusembayo nga tulowoozaako
Ani akuwandikira music wo? Treasure K awandika music wange. Kama mpandikira kayimba kajjajja. Ngenda mugamba. Ela bakitunule mu kawo ba government ya Uganda yakitunulamu eteeko imba lwajjajja azidde. Mama, oba ku busembayo busoka mu Uganda ali eyo. Njagala okwogera eri abavunaanyizibwa abali mu bifo ebinene mu ababaka ba parliament abali mu government kikujjako kisebo obanyabo okuba ng'odduukira ebitongole nga bineeno kati omukyalo ono ali bwa Namunigi n'ayimiridde yekka naye gw'osasulwa ssente bagenda kati nabasasula amamotoka bafunye mapya miliyoni 2 buli mmotoka ya mubaka bannaye singa tuba tutoddeko lwaki ensonga nga zino teziyitibwako mu palamenti nti bannaye sente zino kale bazibwayo ez'okuyamba abaana ez'okuyamba bannamwandu baani ez'okuyamba abantu lwaki tebazifollowing up ne zituuka ku bantu abaana bafa bano nno tusobodde batuukako abantu babadduukiridde naye waliwo abafireyo nga tetumanyi na kumanya bannaye tubeeko omutima ogulumirirwa nga weeyagala okusula obulungi nga weeyagala okulya obulungi obeere happy n'omwana oyo n'omwami oyo omukyalo oyo naye bw'ayagala abalya ssente z'abantu mu kikomye waliwo papa abeerimbise mu kuyamba abantu ne babeesiga ne babasindikira ssente oli n'adduka nazo n'atatuusa buyambi okiraba so thank you so much Pinky webale nnyo webayire ddala atuusizza obaka Katonda akikubalire nawe music wamukubiseemu kubanga Katonda wano watandika ku blessing ngo blessings abala n'abazo muwerekera mwebale bane olaba omwana waati nga alina obulemu ku mubiri tomudduka wobuwira gwe tomusobola muleetebwa Madam Angel namwe bannanga bamulekera abaana ate ne mugumazambiro mukikola mutya banaye mukyusemu Katonda akukkeko akujjukiza omwana wo waliwo n'abazadde abazaala abaana ab'ekikula bwe kiti n'olaba ng'omwana oyo akuswaza n'osalawo omusuule busuuze amazima ga Katonda mu ggulu Katonda asigala ng'agamba olimba newoneefuula happy n'ozaala abaana lukunkumuli abali healthy ajja kubuuza on'omu gwe wa ignoringa bannaye twagale abaana twagale bantu bannaffe abalya ssente ez'obuyambi mulekeraawo tolako akatono k'oyina ogabane n'oyo atayina Katonda akikubalire akitegeka. Madam Angel oba ku busembayo bw'osooga mu Uganda nze nkyakubiriza bamemba ba parliament Mama Fiina oyo naye mwetaaga kajje wano atulabe mulabye nti akoledde abantu bangi I believe naffe asobola okujja n'atuleetera ku mmere abaana baffe ne balya so nze nkubiriza buli muntu yenna ayina kyayina atuleetere abaana baffe tusobole obbalabirira nga tuli bulungi ng'ate nabo bali bulungi mwebale nnyo mwebale ddala SB4 Media. Okay, tweyanziza nnyo tweyanzege SB4 Media tugusa ensonga Pinky. Thank you so much. You're welcome. Team banange tweyanziza nnyo mukama kyabalire mukama bawangazi ono sister kozi wagambye ani ono? She's part of the directors yomu kubaali nange nga tunoonya Girl Child Foundation eno nga tugisalawo nga tugigulawo. Kirasi ki? Namaze P7. Nemwe nga musoma buli baana bato. Ama Aji, thank you so much. Omukulu bana tweyanziza nnyo. Tweyanziza nnyo okutukkiriza ate tubereko ko namwe muno. SB4 Media tuguse ensonga sharing akatambi kano subscribe bachali banga bali ebweru Mr. Asani Mpombo restaurant e Dubai banange nkwagala nnyo Kim Dubai nkwagala nnyo Zaidi nkwagala nnyo Blood Mr. Michael Mkalazi banange mbagala nnyo nawe munamwena abanyaniriza nga tuli e Dubai eyo banange thank you so much subscribe likinga SB4 Media tugusa ensonga.